motoka kyolengera eyo eremesa president okwolekera gye tulaga. Motoka kyolengera eyo ekika president era emulemesa gyalaga. President era avuddeyo ababuuze ekigendererwa kyabwe. Emotoka kyolengera eno baagala koona president baagala mukoona era baagala koona president. Emotoka kyolengera eyo president afuddeyo ali mutambuza bigere ababuuza mu njagaza ki. Emotoka kyolengera eno baagala koona president lwagezaako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamwita kityo president lwagezaako okuyitawo baagala mukoona era president afudde mu motoka buze kyamwagaza. Sofeyo. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates emotoka eya poliisi ebaddemu abasirikale abapoliisi erabiddwako ng'egezaako kubanga ate erwanagana n'abakuumi ab'omukulu President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nga omukulu President Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubanga anoonya akalulu era nga ali mu bitundu ebyebusoga. Kakati abadde nga ali mu kyalo munda ng'anoonya akalulu. Emotoka eya poliisi eriko abasirikale abapoliisi erabiddwako ng'egezaako okubanga ate embuyimiriza ebadde egezaako okubanga ate emwekiika maaso okulaba nga emulemesa okubanga yeeyongerayo. Era abakuumi abali mu biddugavu abaaweebwa omukulembeze okubanga bamukuuma balabiseeko nga bagezaako okubanga bayomba n'abasirikale bano abapoliisi ababadde mu kabangali ya poliisi. Era nga kigambibwa nti bano babadde bagezaako okubanga batomera omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era naye agenze maaso n'okubanga aviira ddala mu mmotoka okubanga abuuza abantu bano kye bamwagaza okubanga bamulemesa okweyongerayo ogezaako n'okutomera emmotoka gy'abadde atambuliramu ng'agenda maaso n'okubanga ate anoonya akalulu. Kakati abapoliisi bano balabiseeko nga bali mu kwewozaako okulaba nga bamukakasa nti yabadde mu nsobi naye nga emmotoka eno erabiseeko nga eri ku sipiidi ng'edduka ng'eringa erina ekigendererwa ekitali kirungi wabula okunyolaganako kubadde kukyagenda maaso era nga abakuumi bano abapoliisi nabo bagaanye okubanga bawuliriza era nga bano balabiseeko nga balina ebyokulwanyisa ku mmotoka eya poliisi era nga bagenda maaso n'okubanga ate bayombagana n'abakuumi awamu n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Stay tuned.